eyavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Namisindwa Kaunti era nga yabadde akulira ensonga z'amateeka mu kibiina ki National Unity Platform Anthony Wameli avudde mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero ku Lwokusatu, ssenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise ku mikutu gye egy'enjawulo n'ategeeza nga Anthony Wameli bw'afiiridde mu ggwanga lya Amerika gye badde afunira obujjanjabi okuviira ddala mu mwaka gwa 2021. Wameli yasooka kuddusibwa mu ddwaliro erya St. Anthony Medical Center Kasangati nga lino lisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso nga yatwalibwayo mu mwezi gwali gwa Kutaano 2021 nga yali alinamu okulumizibwa mu lubuto. Nga wayiseewo wiikisi ezaawerako, ono yaleetebwa mu Kampala kyokka oluvannyuma n'atwalibwa mu Boston Medical Center mu Massachusetts mu ggwanga lya Amerika ng'era gy'abadde afuna obujjanjabi. Era nga kyategerekeka nti ono baamusanga ne kansa ng'atuuse ku mutendera ogwokuna. Wameli y'omu ku bannamateeka abakiikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuwakanya okulondebwa kwa Yoweri Kaguta Museveni okwa 2021. Anthony Wameli abadde munnabyabufuzi ate munnamateeka omukuukuutivu ng'alina ne kampuni y'amateeka ya Wameli and Company Advocates wano mu ggwanga erya Uganda era ng'ono abadde mulwanirizi wa ddembe ate omusajja munnabizinensi. Anthony Wameli bamuzaalira mu disitulikiti y'e Namisindwa mu kitundu ekya Bugisu mu buvanjuba bw'eggwanga erya Uganda. Emisomo gye yagitandikira Kamu kya Islamic Nursery and Primary School nga wano we yava n'agenda ku City High School e Kololo ng'era wano we yava n'agenda e Busoga ssaako ne Tololo College okusoma O-level ye. Wameli oluvannyuma yeegatta ku Uganda Matters High School Lubaga okusoma emisomo gye egya A-level. Oluvannyuma ono we yava n'agenda e Makerere okubeera ng'asoma degree mu arts. Obula degree eno teyagisoma kugimalako era bw'atyo n'adda mu kusoma obusomesa ng'alina private sponsorship wabula eno yali ya kitundu nga yunivasite yemusasulirako kuba maama we yali sekuritale mu department ya education. Obula nga Wameli yakasoma wiikisi 2 mu busomesa, maama we yafuna ekirooto era n'alaba ekigambo ekinene ekya justice ekitegeeza nti amazima n'obwenkanya. Era nga wano maama we yategeereza mutabani we kirabika kikadde abeere ng'akyusa ava embusomesa abeere ng'asoma amateeka. Kyokka Wameli kino yasooka kukiwakanya ng'agamba nti koosi y'obwamateeka ya bbeeyi nnyo ate nga yakusomera emyaka mingi ekintu ky'atayagala. Wabula maama we yalemerako okutuusa nga mutabani we akkiriza n'agenda mu koosi y'amateeka. Wameli yasoma diguli mu mateeka ku ssettendekero wa yunivasite okuviira ddala mu 2000 paka mu 2004 era ng'ono bwe yamaliriza yeeyongerayo ku Law Development Center mu Kampala. Wameli era yafuna ne certificate mu International Human Rights ssaako Good Governance oba enfuga ennungi nga zino yazifuna mu Copenhagen Business School era nga yafuna ne Masters mu Domestic Human Rights okuva ku ssettendekero Makerere. Wameli ye yatandikawo Wameli and Company Advocates era ng'ono abadde ne bannamateeka 8 be yawa emirimu ssaako n'abalala baatendesa abasoba mu 3 era nga kampani yeeno yatandika mu mwezi gwa 8 mu mwaka gwa 2008. Wameli abadde looyo okumala emyaka egisoba mu 13 era ng'ono abadde alinamu obukugu obw'enjawulo omuli okubeera ng'akiikirira abantu abavunaanibwa emisango egya nnaggomola omuli obutemu ssaako n'okulya mu nsi olukwe. Wameli yaliko omulamuzi wa kkooti etandikirwako mu disitulikiti y'e Nakasongola era nga muno yaweerezaamu okumala emyaka 3 okuva mu Sebutemba wa 2009 okutuuka mu Gwokuna 2011 era ng'oluvannyuma ono emirimu yaginnyuka era bw'atyo n'asalawo okubeera ng'essira aliteeka mu kuddukanya kampuni ye. Wameli amateeka yali yasoma gonna wabula ng'okusingira ddala ye asinga kwettanira amateeka ga ssemateeka, okulwanirira eddembe ly'abantu, emisango gy'ettaka egya nnaggomola kyokka nga n'ebiseera ebimu omusanga mu kkooti ezitandikirwako nga kw'otadde kkooti ezuulira emisango gy'emirimu era ng'ono bw'aba akukiikiridde mu musango gwonna mugenda okumaliriza omusango ng'olulimi mwogera lumu. Mu kaseera Wameli we yamaliriza yunivasite yali afuuse born again era ng'ono tagwa kusaba era ng'ono yeegatta ne mu Christian Gospel Mission e Tololo ng'amaze yunivasite. Okumanya Wameli abadde wa mukisa okuva obuto bwe yamala okusoma diguli mu mateeka baamuyita okubeera nga bamuwa omulimu mu kampuni emu mu Kampala bwe yali ng'ali Tololo. Wameli bw'atyo yava e Tololo n'akomawo mu Kampala okubeera ng'asisinkana musajja mukulu Lutiba Daniel eyamuyita okubeera ng'amuwa omulimu era nga Wameli yategeeza nti Lutiba yamusanga ne mukyala we Patricia. Mukadde ako
Kampuni eno mwe baamuwa omulimu yali eyitibwa Omunirigo Advocates, wabula ng'oluvannyuma baagikyusa ne bagituuma Lutiband Company Advocates. Era nga Wameli yategeeza nti musajja mukulu ono yamubuuza oba ng'ayagala okukola. Wameli teyali mubi n'amuddamu nti ddala mbutuufu omulimu agwetaaga, era musajja mukulu teyali mubi n'agumuwa. Wameli okuweereza nga Anthony yawulira nga tekimala, nga yeetaaga okubeera ng'afuukako omulamuzi, era bw'atyo n'asaba omulimu gw'obulamuzi. Wabula mu kaseera we yagusabira yali tannaba kubeera ng'afuna satifikeeti y'okuva ku LDC era nga yali alinze kutikkirwa. Wabula tekyamulobera, yagenda mu maaso n'okusaba omulimu gwe mu kkooti etandikirwako okubeera omulamuzi. Olw'okuba yali alina essuubi, yaddamu okubeera ng'asaba omulimu guno ogw'obulamuzi nga wayise emyaka 2 nga amaze okutikkirwa. Era ng'ono yasooka kutandika kubeera advocate mu kkooti ey'owaggulu nga bw'akola ne mu kampuni ye ya Wameli and Company Advocates. Olunaku lumu Wameli aba ali awo ne bamuweereza akameseji okuva mu kitongole ekigaba emirimu ekiramuzi nga bamuyita ku interview. Wameli era bwe batyo ne bamuwa omulimu gw'obwa magistrate. Mu kaseera we baamuweera omulimu yali alina kampuni ye ey'obwannannyini era nga yalowooza nti wayinza okubeerawo omuntu ayinza okujja okubeera ng'amugulako emigabo gye yasigale ng'afunamu kasente nga nnannyini waayo, kyokka kino tekyasoboka. Era ng'ono ekirooto eky'okubeera ng'ono asigala looya kyasigala kimuyigga, era nga Wameli buli kaseera yali alowooza kubeera ng'alekulira omulimu guno gw'obwa magistrate agende mu maaso n'okukola emirimu gye egy'obwalooya. Wabula olunaku lumu ono yasalawo okubeera ng'alekulira agende akole mu kampuni ye ey'obwannannyini, era nga Wameli teyejjusa kubeera nga kino akikola okusolawo emirimu gy'obwa magistrate. Wameli emirimu gy'obwamateeka abadde tagikola kufuna bufunyi ssente, wabula ng'abadde agikola n'okuyamba abantu ba bulijjo okubayamba okufuna obwenkanya. Kw'ekkiiko eky'okubeera nti ono abadde munnamateeka era ng'alina kampuni eyiye, Wameli abadde mubuulizi wa njiri era ng'ebiseera ebimu amanyi n'okuyimbamu mu kyaki eya Ebenezer Christian Fellowship e Kanyanya. Wameli ajjukirwa nnyo mu nsonga z'amateeka naddala okulwanirira eddembe ly'obuntu bwe yamala emyaka egy'awerako nga yakiikirira abantu abaali bavunaanibwa okubeera nti be baali emabega w'okutta yali amyuka ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi Andrew Felix Kaweesi. Wameli era yabadde akiikirira Jamiru Mukulu ateeberezebwa okubeera nti ye mukulembeze w'ekibiina ekya Allied Democratic Forces oba ADF. Era nga Wameli y'omu ye yakiikirira yali yeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga General Henry Tumukunde mu musango gw'okulya mu nsi olukwe. Wameli era teyakomaawo era yabadde akiikirira bannakibiina kya NUP abawererako ddala abaggulwako emisango gy'enjawulo mu kkooti. Kino ajjukirwa nti ennaku z'omwezi 10 Septemba 2021 ekibiina ekitwala bannamateeka ki Uganda Law Society kyalangirira Wameli yali munnamateeka w'omwaka mu misango egya Naggomola. Era ng'olukuŋŋaana olw'omwaka olwa Uganda Law Society balonda Wameli and Company Advocates okubeera nti ye kampuni yasinga omwaka ogwo ogwa 2021. Anthony Wameli afudde nga mufumbo era ng'alese abaana ab'obulenzi 3. Kwe kulaga nti omulamuzi kuva ku day one ne statement z'okola mu kkooti n'enneeyisa gye weeyisaamu ng'omusango guli mu maaso go. Kankubuulire bayinza okukyegaana naye omusango guno gwali gwina kutuula mu nnyonnyo. Kkooti ensukkulumu n'egamba tetujja kutuula mu nnyonnyo kubanga Sudiru Rupareria alina omusango mu kkooti eno. Bwe tunaatuula ewuwe mu nnyonnyo kijja kulabika nga ffe abakoze eki. Eyo consideration gyeri, information weeri, kikulaga bulazi nti Kyagulanyi bw'ayingira mu kkooti tanonye ensala, anonye butya bw'otuuka ku nsala.